anyambe kubanga ndaba ebiroto byange bifa. Alright, gwatulaba essaawa eno ng'omukyala gwatulaba kemisera kyayitamu okitegeera gwe ng'omukyala nga industry yaffe eno ogiraba. Nsanze okusomozebwa kunjira okusomozebwa okwo kundeese mu kamera. Sisobola kunnyonnyola bantu kimu ku kimu naye kyensaba nsaba bantegeere. Nkimanyi bagenda kunjajinga, bagenda kunnyiigira naye kyemmanyi wali abajja osigala nga banjagala. Okitegeera neewaddeyo nveeyo nwanirire kale nerwaneko n'omugigi omupya ogulijja mu maaso gulindabirako ne kugamba wakiri yavaayo n'atulwanirirako. Ngezese ku mikisa gyange nange ng'omuntu nga bwe neekwasa Mukama kuba Mukama ye buli kimu. Okitegeera era navuddeyo nekuba enduulu bambi oba waliwo omumaneja asobola okuntaasa bambi. Ekirooto kyange kyali kyakufuuka sita, kyali kyakufuuka w'amaanyi, nange mbeeko n'akasiisira mu Kampala, nange neeyagaleko nga mbeereko nga oba nkugamba ekitange mbeereko kale nga Shiba oba Spice oba naye sikituuseeko okujjako gamba baana bawala bambi buli muntu yenna ogenda ng'okukola ekintu ng'oli mwana muwala sooka ofukamire wansi osabe Katonda yaba akutemera ekkubo kubanga at least Katonda aba waali mu buli kimu aba amanyi ky'ogenda okuzzaako ne ky'olowooza aba akola ki. Temukola nsobi gye nakola kyensobola okwogera naye nsaba buwaguzi bwammwe, nsaba bambi temunvaamu. Bakyala bannange bambi temunvaamu. Tukwaniriza gwe omulabi waffe atulaba ku Devotional Watcher YouTube channel, so subscribinga noba ng'otegeera ensonga zino. Olunaku olwaleero ndowooza buwulira Tony Mwembanzi jidde oluusi ntera okujjanganja kanaye olunaku olwaleero emboozi eyaleero omuganda agamba tewoomya nakaki nakabululu noso nti embeera gye tulimu ennaku zino abakyala bayise mu kunyigirizibwa kungi. Tubadde mu mbeera ya lockdown, tubadde mu karantini, bingi bibaddewo, amawulire gatambudde naddala abakyala bali mu entertainment industry oluusi batya okuvaayo, abamu batya okuvaayo kituita okuwulira nga aswadde okuba bakuyita kweweebuula naye nga amazima gali nti omuntu yenna oyita mu kunyigirizibwa ovaayo n'oyogera ekikuli ku mutima n'ensi neetegeera kikuba mujja kuva. Tetwagala kuddamu kuwulira bintu bya gundi tusimanya gundi yakutuse bukutusi n'afa, simanya gundi yakutuse yalwadde bulwazi n'afa n'agenda bw'atyo netutegedde ensonga lwaki. Bangi batugenzeeko mu ngeri emu etali mu ngeri ezimu ez'enjawulo bagenze ne batuvaako. So olunaku olwaleero tulina omukyala Kemisera, bangi mumumanyi nnyo, mukyala mulungi, mukyala muyimbi. Ndowooza emabega kwawe ebbanga eriise eritambudde nti mbadde temukyamuwulira nnyo mu muziki guno mu industry yaffe ya entertainment nga mwebuuza omukyala ono yaddawa ali mu kiyadda mu business ndala naye nga omukyala gyali asirise bingi byayiseemu. So twakwatiddwako ne tugamba katumunoonyeeko ku lw'embeera gy'ayitamu na biki byayiseemu atubuulire kuba bingi byajja byogerwa ne byogerwa emabega kwawo naye nga onaku era amazima tuzze ku mazima amatuufu ki ekigenda mu maaso mu industry yaffe ali ku ki ekiddako kino bwe kiba kivuddewo. So tukwaniriza omukyala Kemisera sooka obuze kuba tulaba olunaku olwaleero. Abalabi ba BBS mbabuuzizaako mwenna, abawagizi bange mwenna mbabuuzizaako, neeyanziza nnyo okumbeererawo lino ebbanga lyonna ate era ne neeyongera obbasaba bambeererewo. Kemisera, bangi bakutegedde mu music kumala ebbanga lino lyonna n'okutuuka esawa. Abatulaba eno emboozi twagala tutandikidde ku lugendo lwa Kemisera
tuyitamu mpola mpola tutuuke ku kinyusi ekituufu kye twagala omanya today amawulire agaliwo agasaturatinze ku social media n'awalala wonna embeera ki gyayisemu n'okutuuka wano. So Kemisera, oyingira music bingi abawakyala bayita mu kusomozebwa kungi abayingira mu entertainment bingi nnyo nti ogenda okufuuka Kemisera n'omuntu okukula ku screen ye nagamba n'ekiwala ekyo nga kinyirira kinyimbira bulungi oba bingi by'oba oyiseemu ng'omukyala. First bino ki byofunye mu industry eno? Byenfunye mu industry neebaza Mukama nti nfunye mikwano, neebaza Mukama nti at least erinnya lyange newankubadde katono naye at least balimanyi, okitegeera abalimanyi balimanyi ekyo nkimwebaliza Mukama. Nfunye mikwano namwe era singa sayimba temwana nzibadde nnyingi naddala zibadde nnyingi naddala nze ne bosi wange tebibadde byangu kyova olabeera temekirime. Kemisera, as ng'omulabe waffe bw'olaba ku screen awo ebifaananyi ebiyitawo Kemisera, bw'otunulira Kemisera essaawa eno gwendi naye n'otunulira Kemisera w'ebifaananyi ebyo biri ku screen, I see a big change in you. Kemisera, waliwo omwaka wafulumya ebifaananyi byo, was it last year nga gwako nga Kemisera oyina ebiwundu bingi nabagamba nti wafuna accident bingi nebyogerwa nebyonna nabikwasa Mukama. Manyi kasitokkiririza mu Katonda oleka Mukama nakulwanira entalo zo. Bingi byali bingi era byammenya omutima naye byonna nabikwasa Mukama. Gwe ng'omukyala obulamu buno bw'olimu essaawa eno, kuba nze bwe mba nkutunuulira you seem to be depressed. Embeera eno ogituukamu otya? Kuba buli mukyala alina abaako ne biba bimutuusiza ku kisenge nti bwe mba nkutunuulira nti n'embeera gy'olimu n'obulamu bw'oyiseemu Kemisera gwe twali tuyina 2017 2018 she's not the Kemisera gwe nno olunaku olwaleero. What's behind this? Naye obuzibu bwonna kwe bwava bwe nafuna accident okitegeera ndowooza bosi wange yarabanga sikyalina kyenkyamukolera oba sikyalabika bulungi mu bantu oba ki, ndowooza n'atuula wansi n'alabanga bwali yeeyongera mu maaso nga nteekamu ssente oba zijja kufa kozi accident yaleeta zino enkovu eziri. Yes, accident yazireeta, nafuna accident. So kati okuva olwo ebintu ne bikyukakyuka, ngenda okulaba music takyatambula, tebakyanfaako, ne bwe wegayirira kugamba kimu sooka ondekemu okitegeera. So kati kwe kuvaayo neekubire ku mulanga kozi ndaba talent yange egenda. Kemisera, mu bufunze aga tugamba nti wava mu Cream Production? Cream Productions kyalimu. Navuddeyo by the way. Navuddemu. Wakati nange badde nkumanyi Kemisera wa Cream Production. Why? Navuddemu because bingi kubanga omuyimbi essanyu lye lyonna kulaba luyimba lwe nga luvuga ku TV nga lukuba non-stop lyessanyu ly'omuyimbi cause aba asuubira waakiri ajja funa kawogo naye abeere bulungi ng'abalala okitegeera. Naye buli lusiraba luyimba lwange kibadde kinnuma ate nga ne bw'oba oyogeddeko oba n'ocomplaininga bagamba kino kubanga oli muntu mukulu okitegeera. Simusinga tegeera, ansinga emyaka, ansinga ssente, ansinga fame, ansinga buli kimu okitegeera. Kati nga sisobola nga ne bwenkola ki nga nerwanako nga nze okitegeera. So kyova olaba nkedde ku makya nenvaayo nenjogera. Era ekindeese mu cameras essaawa zino ekisinza okundeeta bambi nsaba busabi bambi talenti yange ndaba efa
mami nsaba waba waliyo manager asobola okunyamba anyambe kubanga ndaba ebirooto byange bifa. Alright, gwatulaba essaawa eno ng'omukyala gwatulaba Kemisera kyayitamu okitegeera gwe ng'omukyala nga industry yaffe eno ogiraba. Kemisera nga tuvudde ku kya talenti kye, kusoomozebwa ki kw'osanze bulamu bw'olimu essaawa eno? Nsanze okusoomozebwa kungi era okusoomozebwa okwo kwe kundeese mu kamera. Sisobola kunnyonnyola bantu kimu ku kimu naye kyensaba nsaba bantegeere. Nkimanyi bagenda kunjajinga, bagenda kunnyiigira, naye kyemmanyi waliyo abajja osigala nga banjagala. Okitegeera neewaddeyo nveeyo nwanirire kale nerwaneko n'omugigi omupya ogulijja mu maaso gulindabirako ne kugamba wakiri yavayo n'atulwanirirako. Kubanga omuntu yenna alwanirira ekirooto ky'okgenda mu maaso okutuukiriza buli kimu aba ategeera. So kati ninga aviiriddeyo abaana abawala bali eyo, kubanga bangi abaana abawala bali eyo babasuubiza naye babasuubiza ebitakola ki bwe batuuka mu maaso abanga akugjayo n'amaana akutuuza biruma. Okutemamu katono, how has been your relationship with your boss oba gweyita manager wo mwakomawa mu bizinensi? Omanyi batugambanga nti mu bizinensi nti abakyala bonna nga alina management ey'omusajja oluusi abamu basuka ku kyokubeera manager mu music ne basuuka ensalo. How was it? Embeera yakutuukako oba? byatandika manager wange ngira omulaba afaayo naye byatuuka nanyingiza mu relationship. Ate abakazi oba ngambe tulinga baana, omuntu akulimbalimba n'olabanga ensi ekoze ekyo otuuse gy'olaga akaseera kali ako kusuula oba tokola ki tokalowooza nako. Okitegeera kati twatuuka ne tubanga twatandika relationship. Ate relationship eyo jjukira nagitandika n'omuntu omukulu ansinga ebirowoozo, ansinga otegeera, ansinga ssente, ansinga fame. Okitegeera nga siina bwe nsobola kwerwanako ng'omuntu nga buli kimu nyina kutambulira ku buli kyayogedde. Okitegeera so batesagala anyway batesagala kati Kemisera mu bufunze tetugenda kikweka, twandigambye nti oli mukyala wa Haji. siri wabula mbadde mukyala we. Bino byonna biva ku ki? Biva ku butamu. Did he neglect you? Yes. Ngezese ku mikisa gyange nange ng'omuntu nga bwe neekwasa Mukama, kuba Mukama ye buli kimu. Okitegeera era navuddeyo nekubira enduulu bambi oba waliwo manager asobola okuntaasa bambi. Ekirooto kyange kyali kyakufuuka star, kyali kyakufuuka w'amaanyi, nange mbeeko n'akasiisira mu Kampala, nange neeyagaleko nga mbeereko nga oba nkugamba eki, nange mbeereko kale nga Shiba oba Spice oba naye sikituuseeko okujjako. Atulaba embeera si nnyangu, tugenda gikwata mpola mpola
kuba tuliwo okuyamba abakyala bayita mu kunyigirizibwa kungi naddala abaana abawala mu abajja mu industry eno gye tulimu olina okujja nga weetegese kino kikuwa ekyokuyiga okiti gamba abaana abawala bambi buli muntu yenna ogenda ng'okukola ekintu ng'oli mwana muwala sooka ofukamire wansi osabe Katonda yaba akutemera ekkubo kubanga at least Katonda aba waali buli kimu aba amanyi kyogenda okuzzaako nekyolowooza bakola ki temukola nsobi gye nakola kyensobola okwogera era n'ekirala nsaba bambi Haji bwe mba nyinawe namusobya nkusaba onsonyiwe taata nsaba kisonyiwo naye nange kangende ngezese ku mikisa gyange kangezese osanga Mukama Katonda w'abanaku omanyi takola ki buli kyalo muto manya nenze kindese mu kamera byonna nyina obulumi ku mutima bungi naye sigenda genda wala nnyo naye kyensaba nsaba manager yenna ali eyo asobola okuntaasa antaase neetaaga ekirooto kyange nyina bingi nyina obuvunaanyizibwa naye ndaba byonna bimpita mu ngalo ate nga nkyali mulamu. Situation eno gihandlinze otya kuba okunyigizibwa kungi olaze ebbanga lyonna obulamu buno obukwasaganyiza otya ng'omukyala? Mukama yekka yabadde agabirira. Kyokubira nti twetaaga manager naki kuba tulina okuba open nti kemisera oludde okugenda ku stage you have to feed oyina abantu bensanze nabo bobeera nabo wano you have to feed them kuba you are the head oyina ennyumba rent afuuka rent so embeera eno yonna ogikwasaganyiza otya ng'omukyala? Mukama yabadde agabirira Mukama yabadde ngangabirira nga nfukamira nemusaba nemugamba Mukama leero luzibye naye nkyanzizizaako ki Mukama gwamanya ebyange enkimukwasa amankyali awo ogenda olaba oli akuleetedde etooke emisera waffe bambiryako emikwano negikubira negikuzaamu amaanyi okitegeera so kati mbaddewo lwa Mukama. Kusomoozebwa ki kati kwolimu essaawa eno apart from tugenda kufuna omuntu oba tufuna manager baani kusomoozebwa ki okuliwo kati essaawa eno because obulamu si bwangu bwe tulimu ffenna ne Uganda olina okutwalira wamu kyomanya financial siri okay okitegeera siri fine kuzisiina abula okujjako okwekwata mu kamera bwaba waliyo asobola okuntaasa ntaase ng'omuntu anyambe kubanga kati tetukyakola ng'abayimbi at least oli wakolanga nofunayo meka nosevingako nokola ki naye kati tetukyakola jukira ofulumya tokola siinawo bizinensi ndala nti nkola ki njirinako zinakatandi mbadde nakatandika ebya musiki nga sina tutumuka nnyo kiri awo okitegeera. Kemisera tuli mu kamera essaawa eno amazima amazima gabeera mazima because bwe tuba tutunuulira nti okunyigizibwako kubaddewo Haji birungi ki by'oyinza omwebazaako kati saawa eno birungi ki nga tuvudde ku sayidi eri endala ki ky'oyinza okwebaza ku Haji ne waakutuusizza? Haji mwebaza kubanga yandaga ensi n'emikwano oba n'abambeereddewo singa siye sandibafunye abula yandaga ensi nankolera musiki nenkola emikwano mwebaza neyanziza taata webale kundaga nsi webale naye omwana yenna bwe kiba kiganye ogenda n'ogezaako ki omukisa gw'omulala tomanya Mukama ayinza okuba nga yategeka nti
siribeera ki Kemi bwe tutunuulira eno embeera gy'olimu abakyala bagamba nti waliwo kye tuyita domestic violence okutulugunyizibwa ewaka Kemisera did you meet any of this era obulamu obuyiseemu otya wafuna okutulugunyizibwa kwonna okutuuka ku bakyala era ng'abasajja be batulugunyiza abakyala baabwe yes yankubanga ngagera ku makya n'akusibako omuntu abasajja naye nga takukwatangako yadde n'omusajja n'oku ate nga tobalina naye n'akuteekako ekintu ky'otakoze omanyi kiruma kati okutulugunyizibwa mu kutulugunyizibwa okwo okubeera nga ansibako kyemba sikoze omwo nayigira n'okunywa omwenge nneme kulowooza ku byabaŋŋambye okitegeera mbeera awo wakiri nnyo neebaga yadde nakola decision info naye kati natereera nabivaako byonna kyova olaba nvuddeyo mu kamera ninga omwana n'azaalibwa obuto ku mubiri gwe yes wafuna accident but I can see some scars ziringa ng'omuntu gwe bakuba ate simanyi bazivaawa zino zaali za accident zino nali accident naye tubeereko peni Kemi era yankubanga kubanga goli musajja ate sakweyambulira kulaga we yankubanga kozi nze ndi mukazi mweru buli wabakuba kisigalawo nga ddaame okitegeera kati sisobola kikulaga naye ekyo si kyekyandeese ekyandeese kusaba buyambi kubanga ne renti bamangi saawa zino awo njagala tuddaawo kuba satu miramba eno ennyumba ngisasula $5,000 buli kaseera bammanja emyezi 3 miramba eja rent ekyanga lockdown etandika kubanga luli at least mbadde empambana nensavinga akasente okitegeera nensobola osasula naye kati bammanja ate sina wengenda zijja okujjako mukama gwenteza amaaso na buli kimu atulaba because kino kyetuliko tuyamba star waffe kuba yatuyimbira bangi ennyimba muzikozesa muzina mu simu zammwe mwaziweereza n'abaagalwa ne mukola ki naye ng'ekiriwo kiri nti Kemisera ayagala buyambi bwammwe bambi bw'oba oliyo yenna ng'otulaba essaawa eno osobola omunoonyaako bw'onkubira essimu n'ongamba ndagirira Kemisera waale enamba yange gyabeerawo ku screen osobola okunkubira essimu essaawa yonna wonjagalira weeri awo onkubira essimu n'ongamba nja kuntuusa Kemisera nina obuyambi bwe buti ne bwe buti message eri abatulaba essaawa eno naki babibs abalabi ba roundabout bambi mbebaza mwebale kujja mami ne munoonyaako tuli babo mu kaseera kano akazibu neyanziza n'ekirala nensaba abawagizi bange nkimanyi bangi bagenda kunyigira banjajinge bankyawe naye bambi kimanyi muli bakyala kimanyi mujja kuntegeera era neyongera osaba obuwagizi bwammwe newankubadde sikyali mu cream naye nsaba obuwagizi bwammwe nsaba bambi temunvaamu bakyala bannange bambi temunvaamu emboozi ya Kemisera eri omukyala yenna ekwasa ennaku abakyala bayita mu kusomozebwa kungi
naye gwe ng'omukyala gwe okuyiseemu otya bangi muli muli maka mutulugunyizibwa omukyala nga bano abadde mu limelight bingi bibatuukako naye batya okukola ki okuva ne babeera open naye banga kemiseera avuddeyo ye n'aba open n'akubuulira kikyayiseemu na bulamu ki bwayiseemu kiki okozeewo gwe nga ggwe omukyalo okuba nga ostopinga kyayita domestic violence oba okutunuzibwa mu maka nze naawe subscribinga wansaawo kemisera olina obugambo obusembayo bwoyagala okusiibuza abalabi batisaawo ne batulaba abalabi mbasaba bambi mumbeererako tuwagala tuddemu tukalabeko mbasaba bambi mumbeererewo neetaaga bwagizi bammwe ngenda kushutinga vidiyo gye bayita nyini mutalemererwa ebyo mumumbuke mungere mutsumbire nebe mukoma mubire sebanasibira nanywezaawo kayimba kalaga nti gwe wasiba wanywezaawo naye katenza kakayimba omanyize bwe mba nyimbira abawagizi bange abakyala abali eyo abafumbo babakola ebintu bingi so kati mbeerawo ne mbabeererawo bambi mukanoonyeeko sinashutinga vidiyo naye ngenda gishutinga inshallah mukama bw'aba nkwatiddeko nenfuna manager nze manyi nyina okukkiriza nti mukama waali era buli kimu nakikwasiza mukama okukkiriza kwange omwoyo gwange nakuwadde eri mukama era bw'anaaba mpanguza nenfuna manager ka vidiyo mujja kalaba ate kyemanyi kajja banyumira abakyala abali eyo abafumbo mbagala nnyo musigale ku BBS Teofina Ssaabasajja Kabaka awangaale. Alright, emboozi ebadde mpanvu mukko naye nga byonna Kemi byayogeddeko gwasobola okubaako ky'oyamba ky'obaako ky'okola kyonna kubanga tukomye eno embeera eriwo mu ggwanga naddala mu bulamu bwe tulimu essaawa eno osobola okubaako ky'okolawo ng'omuntu so mbagala nnyo mubeere bulungi nze amanya nsigadde nze Devotion Matovu.